siwaliwo nsonga ndala yonna nze mbagamba nti enkya tuggalawo amaduuka gonna tujja kuwummulamu ku Mande tujja kubaleka muggulewo abantu bafune emmere bakole batya tulangirire oluddako era tuggale Mutya abali Kachumbari TV so MC Prince Ivo kansube bitambulira ddala bulungi nnyo olunaku lwero lwennyini ng'olunaku olw'enkya lwe lubadde lutegekeddwa olw'okwekalakaasa oba okuggalawo eri abasuubuzi. Twawuliddeko nti nno waliyo essimu eyavudde mu State House n'ebeera ng'ate ebayimiriza okubeera nti nno ate basisinkana omukulembeze w'eggwanga. Bingi nnyo tugenda byogerako nfunye omukisa nti nno ndi n'abakulembeze b'abasuubuzi mu FUTA Federation of Uganda Traders Association bwekyo bwe kiri Associations. So basebo ne bannyabo munegatteko ate tumanye ensonga z'abasuubuzi tumanye n'olunaku olw'enkya tukeerawa era kituufu okwekalakaasa gye kuli oba tekuliiyo. Kimanyi luli mukwekalakaasa kwa luli bana wasiibayo wakulimu tukwaniriza Kachumbari TV ogamba otya gye tuli gwe ng'otubuzeeko mwana ombuzeeko nange mwe tuli sebo abatulaba mwena Kachumbari mwana ono yatuzimbye tuka wano we tuli webale kutwagala. Amanya gange yenze John Kabanda ndi chairman wa New Generation Traders Association kibiina kitwala basuubuzi abatunda ebintu ebyenjawulo naawe ne woba otembeeya mu New Generation obaayo kati ate bwe nava mu New Generation ne twegatta ng'ebibiina by'abasuubuzi ffenna okwetoloola eggwanga mu kibiina kimu bakiyita FUTA Federation of Uganda Traders Associations. Kati eyo jengwa ng'omukulenga president wa ate kati ne banonda nga president bannange mama wange oba yanazaaki bwesigwa abantu bandabamu nnyo abantu bandabamu nnyo essuubi ate era nga nange siba disappointinga nange neetya kubanga nedda nze ndi musuubuzi amwe businessman abasuubuzi ffe tetubeera mu byabufuzi tubirekera abo bennyini ababisoma kakati ffe tubeera eno mu busuubuzi bwaffe ne tusuubula ne tufuna ssente era tuwanjagira nnyo gavumenti ekole ku bye twagala tuleke kubanga twetawaanya okubanga tugitawaanya ate nga naffe twetawaanya emirimu. Butereevu ye president wa FUTA ate ku luuyi luno ndi ne General Secretary spokesperson. Okay. Ekifo ekyo kimbuzaabuza ndine n'omwogezi oba ssekamo wa FUTA basebo ne bannyabo basebo ne bannyabo mwenna abatulaba ku Kachumbari TV. Nsooka okubeebaza okuwagira Kachumbari TV n'okubanga mugifollowinganga. Sisuubira nti aleeta kasasiro aleeta sense. Basebo ne bannyabo olunaku olwaleero ayogera gye muli yenze Lwegaba Moses nga yenze chairman Katukazane Shoes Dealers Association Uganda nga twegattiramu ng'abasuubuzi b'engatto mu Uganda yonna. Kati ate bwe twegatta amaanyi associations zonna ezikwatagana ku nsonga z'ebyobusuubuzi bakama bange ne baŋŋamba nti omumwa gwange tegusirika ne baŋŋamba katukuteere okyobwogezi era kyenkoze era nga nkyakikolera ddala ku lw'obusuubuzi bwaffe. Basebo ne bannyabo tuli wano ku nsonga za byabusuubuzi naye abantu abasinga balowooza mwami Kachumbari nti ebintu bye twogera byaffe b'amaduuka naye nga bye twogera bagamba nti gwe agenda okuba ng'okosebwa yeggwe end user nze ndiwo nga agent kukusoloozaamu ssente ezo nze nange owe wange ekyotera eri wansi ssanje yagenda okuba nga akosebwa nnyo nze ngenda kuba nzimusikamu busibwenzi wa gavumenti nange bwe nsigazaako kenkola ki naye nga ffe ate ekituluma ennyo buli bwe twongera okubyongerako omutindo bibeera bya bbeeyi nnyo mu dduuka tetubisobola kubitunda ffe kwe kusitula amaloboozi nti oli tanyigirizibwa ate nange nenfiirwa okukola wano kye tuba nga tusitula amaloboozi okutwaliza awamu. So nno ensonga ezitulwanya basebo ne bannyabo kanzinnyonnyola eggwanga omusolo ogwa kilograms nga gavumenti yaffe yateekawo enkola nti waliwo bannaffe mbu ba investor naye nga nze ayogera gye muli nalambula amafactory ago naddala gakola engoye oba ga garments nga amafactory ago tegakolera wano material wabula baleeta already made clothes naye nga ziri mu kala ya white n'asookingira wano mu kala gy'ayagala n'akolawo ne workshop y'ebyalaani ne batunga butunzi. So kati mu ekyo yes
nga babireeta ku loolo nga bola buno buloolo bugenda mu roofing obw'amabaati nabo baleeta ga loolo nga ganene nnyo ag'engoye ne basala meters emuntu z'abaakola ki mulimu n'abaleeta already made nga byonna byaggwera ddala ne bituukira mu biweeyawusi ebyo naye nga biweeyawusi bw'obiraba oyinza okulowooza nti factory ne balimba nti baproducing ebyamaguzi ebyo mu ekyo gavumenti yateekawo etteeka nti eprotectinga bo n'erinyisa bannaffe aba garments ne bateeka ku $3.5 per kilo import duty olukusa olukuleeta okukkiriza so ebintu byalinnya nnyo ate tebabalira na mu ssente za Uganda so babalira na mu dollars so ekyo tukiwakanya tugamba nti tulina kuyita mu values ate zibeereza wansi mu ekyo tulwana omusuubuzi w'eggwanga tamanyi musolo gwasasula mu ggwanga Uganda ndeeta matiri eno olunaku olwaleero essaati nengiyisawo kale nti oba baŋŋambye nti 2.5 nempitawo ne ŋŋamba nayiseewo bulungi okugeza nti container ngireetedde ku miliyoni 10 ngeza bugeza nenzijjamu ssente nga nakoze amagoba nenziramu nendeeta items ezimu omwezi ogujja nengituusa ku UR evalue ali emabega wa ka laptop naga kati ku ssaawa eno essaati ya $3.5 nga kwatubalidde ku value mu ekyo ogenda okulaba nti n'amagoba ge wakola ku luli tegagenda kukumala kubanga okiralinga ebyamaguzi ebyo okubijjayo kubitunda baba bakulidde nga ne mu buli ngeri yonna ogwana mu mabanja so omusuubuzi w'eggwanga abeera ku ssaala na musolo gwakulamuza tugamba ne values gazeetingibwe zibeere standard ng'omusuubuzi bw'agenda okusuubula ebweru amanya omusolo gwakola ki gw'alina okusasula ng'asobola n'oguleka mu seefu ng'agenze ebweru ekyo tugaba gazeeti ng'ate values zikakkanyizibwe buli muntu amanyi omusuubuzi abeere ng'amanyi clearing agent abeere ng'amanyi ne officer wa UR ampa value nga nsobola omuwakanya so ekyo tukisaba nakyo kiteekebwe mu nkola tulwanagana n'enkola eya ifreeze gye tulaba nti oyo nattabulamu bbi yennyini mutemu okusinziira ku bannaffe abagibaddekokko bakaaba biwoobe tebagirabye mu kalungi konna okutuusa we twalabye nga bamala abantu nga balina bipenalities ku ttiini zaabwe nga bisinga ne capital gwe bakola ki gwe balina kutuusa we twasitula amaloboozi ne tugamba abaaye ekisolo kitondya yazza tuli atukola ki atumalawo nga tulaba ne bannakumaati baggaddewo ba uchumi baggaddewo naye nga tetwasooka kutegeera baba balina distance nene ku ffe ne tugaafa abalina bu capital butono abatatuuka bali tunaasigalawo kwe kusitula ku maloboozi nga tugamba nti enkola ya ifreeze etuveemu edde mu mafactories kubanga bo balina okubanga basasula be ba-addingako value be balina okusasula VAT owa 18% kati gwe baliyisiza ali ku 20% so basebo ne banyabo ekirala kye tulwana nakyo ba investor bajja ne bawamba akatale kaffe baba tax holiday ya myaka 10 tebasasula misolo baba wadde ettaka baba wadde amasannyalaze ku layisi baba wadde n'amazzi ga layisi balulunkanye nga bawaka pamiti ye mugamba anabeeranga mu factory nze nenzija nembanga ebyamaguzi mbigulako nga agent oba nga ye distributor nze distributor nga ate wa agent omulala oba wali Masaka nga ate yaguza litaira aliwa wansi nga tulina kuba bannansi nga ffe tukola nabo ku ssaawa eno ba breaking chain of distribution babijja mu factory nakkirira ddala paka wansi waffe ekyotera balina n'obumotoka nga olaba buno obutambuza emigaati obwatuweereza batuuka ku buli dduuka n'asumula oyagalayo eddazini mmeka naddala ab'engoye tukiwakanya tugaba balina okudda gye balina okudda gavumenti yaffe obusobozi ebulina etugambire ku bantu abo ensonga endala nnyingi nnyo ezitunyiga mu busuubuzi naye nga okusingira ddala ezo zenkulu ezo ensonga ssatu nkulu nnyo ngazi n'okusinga omuntu yenna wazikola ki waziraba ku nsonga gy'emiguwa egitukutte ng'abasuubuzi era kyensonga lwaki tugamba ti olunaku lw'enkya katuggaleewokko nga bargaining power kulaga gavumenti yaffe nti abaayi tetuli bamativu ne tetuli mu kulwana nabo kubamenyaamenya nti tulwanira buyinza era omusuubuzi tukugamba toyokya mupiira omusuubuzi tokasuka mayinja omusuubuzi tukusabye ku luno ekipande kireke tokwata kipande kwata bisumuluzo byaffe amaanyi gaffe gali mu bisumuluzo tuddeko ewaka ayagadde janguuko mu kibuga kyalyako bantu bo genda zanya kaludo ne banno naye ng'ebikola tubiwummuza wansi okwetoola eggwanga lyonna tusaba ebikola byaffe tubiwummuzeeko wansi okulaga gavumenti yaffe nti okunyigirizibwa kutususseeko awo wennyini kantuuke ewa Chairman twawuliddeko ng'omukyala minisita w'e Kampala Emisa Kabanda ng'agamba nti nno pulezidenti adayino basinkana naye tasobodde olw'okuba ekisaawe bali mu kirinovatinga n'ebintu ebiringa ebyo era abasabye mbeere bakkakkamu essaawa yonna agenda bakeberako era mwogere lwaki muggalawo ng'omukulembeze ayogedde nammwe mumanyi gwe tosaana kuddamu kunkolako interview tubeera n'ebyokunyumya bingi nze naawe kakati bannanga Ivan kyobola kati tujja bujamu katono kale so
siwakanya nti kolola akolebwa sikiwakanya kituufu akolebwa ne minisita waffe atutembese bulungi mukyala Misa Kabanda weebale nnyo maama naye bino bye tukola si bya Kabanda kino kye tuliko kyakununula mulimo ekigenda n'okuyamba omwana wa Honorable nti ffe ebbanga okuva lwe twatandika struggle eno omwaka guno mu January kata eremese n'embaga zaffe abamu okubaawo abantu basitoopinga n'okusuubula ne bagamba katulinde omukulembeze w'eggwanga bw'anajja najjawo emisolo mu kiro nga tuddayo n'agazeetinga values nga tuddayo era tumwebaza mwatu president nti gye twali si gye tuli kati bye twamusaba ebimu yabituwa okugeza yajjawo fines and penalties yalerizinga container z'abantu ezaali zakwatibwa Nakawa enforcement ebikwekweto bye yali ekola yabiyimiriza waliwo abantu abaali bayina agency notices ku accounts zabwe nga babanjibwe billion 6 fines and penalties agency notices bazijjako katumusaba ne kana akatono akasigaddeyo bakatuwe abantu baddemu basuubule only that fenga basuubuzi tetuli bamenyi b'amateeka era minister ya communicatinze ku mikutu gwaffe ogwa new generation 2 kye tutawakanya kubanga eddoboozi lyeryo ate maama waffe atulabiridde n'ebyo byonna byonna ezo winyo okuzituukako yali ye yatutwala mu State House ogutaali musango naye mu kino tusaba gavumenti etutegeere tetuli bakozi ba ffujjo tugigondera nnyo tukoze buli kimu kyonna ku lwayo ne tubabeererawo abantu baleke kulowooza nti bakabanda abo baatulyamu olukwe bwe natandika okwekkiriranya n'enjogera ennimi abantu ze batagenda kuwulira bagenda kutandika okwekkiriranya banda benkya nga nevugira mu mmotoka ennungi bagambe eyo yakabanda gavumenti yagimuwadde bagenda kunsanga nga nsula mu maka amalungi bagambe kabanda oyo sente yazijja mu gavumenti ate nze amukonkosuwa sisobola kulya mu bantu lukwe kuba nkimanyi nti system eno bwetaterera mu busuubuzi era ezo sente zigenda kumala zigende so namwe abatulwanyisa wadde oli mu kifo ki mu gavumenti wadde gwe watunda system eno nawe genda kukuba kino kye tukola tuyamba gavumenti esobole okuyingiza omusolo nti nze bwe mba nkola kitegeeza nja kusasula omusolo bwe mba sikola ate nasasula kye sirina pozi ng'ogenda kutwala bulamu so mu kino twagala emirimu gino gitereere abantu bakole emisolo gikke amawanga g'ebweru gakomewo okugeza Congo, Kenya, Tanzania, Rwanda n'awalala bonna bajje batandika otugulako gavumenti esolooza omusolo nga bafulumya ebintu mu ggwanga babiyingiza mu lyabwe kyetwagala ababalwanyisa babwa nsonga ki omanyi n'obwavu obungi kibi omuntu nga mwavu nga naye kati yeefumiitiriza kikyamu nti ogenda kujja nga enjala emuluma omugaye nkuwa omutwalo guno genda otyoboole kabanda tajja kusooka kwebuuza nti kabanda byakola mbifunamu agenda kukwata omutwalo alye avume kabanda kubanga ogwo omutwalo gumu alowooza nti enjala eno ebadde emuluma ewonye kumbe ewonye ate egenda muluma lubeerera President nga njagala nga kiva mu ggwe olunaku olw'enkya kuggala kibuga olunaku lw'enkya abasuubuzi balagidde bagenda kuggala amaduuka ate ife abakulembeze tuli lutindo olugatta ba officials ba gavumenti wamu naffe abasuubuzi eno kati abantu eno ebiseera ebisinga tuwuliriza nnyo abantu kye bagamba bwe bagamba nti alambe kuggala sisobola gamba nti temuggalawo kubanga wokyogerera oba ofuuse ndya nabo weewaawo gavumenti mba nina okugiwuliriza ennyo nayo kyegamba kati yeegamba banaye tubeegayiridde temuggala naye otuteereddewo grounds ki temuggalawo maduuka emisolo gya kiro giyimiridde naye n'essawa ya kati bikyagenda mu maaso President Museveni kasita amaze okulangirira nti tagenda kujja kololo system ne bajapugira n'etandikirawo fines and penalties ne biddamu kati tusaba n'obwetoowaze obw'ekitalo tetuli mu kulwanyisa gavumenti we are not fighting for the government
kubanga nze Kabanda saagala kwenyigira mu byabufuzi byonna. Nze ndi musajja munoonyi wa ssente, ndi musajja musuubuzi, a senior businessman. Njagala kunteerawo privileges ennungi tusobole okukola abantu baffe bafune ekyokulya n'ekyokunywa. Weewaawo tetwagala na bya bugagga bingi. Wabula twagala naawe oyambibwe kubanga omuntu eyatondebwa nga yatiisi alwanirira omulala kimubeeramu. Abantu abatali basuubuzi ekintu kino bakiraba bulabi. Abasuubuzi bagaddewo tekibakosa. Which is totally bad. Which is very bad. Okulengera obulengeza ekintu kino kikyamu kubanga gwe omuntu asembayo wa wansi gwe twogerako yegwe end user mu luzungu nti essimu eno nze situnda masimu ntunda ngatto naye essimu eno gye nagigula nali omuntu asembayo end user final consumer nti nange ndi muntu asembayo. That's why oli ye government ekugamba nedda gwe tofaayo en 18% gye mukayanirako egenda ku buli mutendera yoli muntu asembayo nga temanyi nti nange gwegamba enesaati nange ndi muntu asembayo ku enesaati. So bwe tuba nga tuyimiriddewo okulwana buli muntu yenna mu kino ino okutwegattako. Almost nze nkolinga ne president yali twegaseeko because enkya naye agenda kubeera muntu akola ki asembayo. Tutekewo grounds eziri neutral kubanga dine gwanga ffenna lyaffe eno keeke yansi buli muntu yali badde agisalako kyenkanyi. Tutekewo grounds bannayuganda twetandikirawo nnyo emirimu nnyo. Nze ne factory ze boogerako nakakola factory eziri mu bbiri. Yes ekyo kiraga ki nti oli mugonva eri government kyeyagala okole kyogenzeemu naye tewaliiwo privileges ze bataddewo zisiba muntu mu factory eyo nti UNBS kizibu kyennyini ekyo manufacturer nti okuwa certificate mba kwa proving nti Kabanda osunsuddwa nti byokola bya mutindo genda okole lutalo lutagambika olutandika okukola bwoti ng'otandika emirembe gya UNBS ng'otandika ekizibu kya URA baali kubaddeyo ka grace period nti omuntu atandika okwekozesa ng'otandikawo ka factory konna oba osiika binyeebwa oba osiika mberenge oba okola sabbuuni oba okulanga tono ebirala baali badde bamuwaayoko ku period nti omuntu yenna alitandikawo factory yonna oweereddwa grace period ya mwaka mulamba nga tosasula musolo nga UNBS tekulondoola kubanga UNBS bwe yali kulondodde teyali kukutte naye bwe bakusanga ng'oyina ebintu byonna by'oyina nga UNBS tekonyeeko stamp byonna batwala bitwale ate n'okusiba ne bakusiba kakati. Kambuzeeko ku Ssekamwa okwekalakaasa kw'emirundi egiwedde mukufunyeemu era olabanga kuno okuddako olunaku lw'enkya kunaavaamu ebibala bye muluubiri otutuukako. Tweyanzeege ssentebe wange akutegeezezza nti we twaggalawo ku luli tetwekalakaasa kubanga gavumenti yaffe teyafiirwayo wadde essasi wadde kakwebe ka tiya gaasi era tetulina ne betujjukira nti abaana abo baabakwata nti baalemera mu makomera temutuulya nkonga tulaji bakwata brother woye yali bamugamba nali ndi awo mbitaala awo kugundi awo nga ku poliisi kaawo baye mini price nga bakunoonya bakwata muganda wo. Mu nsonga eyo gy'obadde ombuuza mukama wange nze nzikiriza nti mu nsonga zonna ze tutambuliddemu tufunyeemu kubanga waliwo bannaffe abali suffocated nga bakwata mu nkola ya ifris we baba bakubanja ne wabaawo the penalties bagenda bateeka ku tiiniyo batuuka ekiseera gavumenti oba URA ewandiikira banka yo yonnyini n'egigamba nti mwami Lwegaba tumubanja biliyoni bweziti oba miliyoni bweziti eza ssente naye tubadde tusaba muzijjeeko ekipapula ekyo bakiyita agency notice muzijjeeko muziteeke ku akawunti ya URA kati bw'oba ng'obadde towezaayo ssente basizinga akawunti nga tosobola kujjayo naye nga bw'otwalayo osobola okuteekayo kati mu ekyo waliwo bannaffe abo abali mu mbeera eyo nga babanja billions nze sijja kugaana kwogerako ku maama waffe owa Kettu
restaurant ajati oyo yali abanjibwa 1.2 billion nga musolo gwe bamubanja era nga ate freeze yemukubye niwabaawo bemwalabako basenana ani Seroma bamulako billion 9 mwazirako ku kipapula kya URA anti kati zezo companies enyingi enye zetuga nti ezaagwa kale banji bwe twagezaako gugumuka wano ne tuggalawo ko ne tugamba bannaffe waliwo abali mu kikubo nga balina penalties ebiwerera ddala ku ttiini zaabwe nga bisinga ne capital gwe balina baabibajjako byonna kati abantu abo balabira ddala ng'okuggala okwo mukama yabazaala buzaazi ebikwekwete ebyalimu nti leeta risiiti kw'oguliddemu bijjukira twalinako ekikwekwete ekikwata abantu nti okoze under declaration ng'oleese ebintu ebyamaguzi okuva eri ku URA nti tukuzzaayo ennakawa ebyo ebikwekweto byonna okuva twateekawo embeera byayimirizibwa enkola ya IFRIS yateekebwa ku hold naga ataliiko tomukaka kumuteekako ate era n'akozeemu ensobi toddamu kumukubanga si so embeera ezo abantu abafunako bwera bali bakugenda bakubiddwa ne pressure ne kati badde engulu so tufunyeemu okuwuliziganya ne gavumenti mu bino bye tuyiseemu okuguluba kuno waliwo obulimba obungi obwali bukoleddwa abakungu ba gavumenti abamu nga beeyisizaawo byabwe pulezidenti w'eggwanga byategedde era bye tusuubira nti agenda bitaggulula so tufunyeemu nnyo era tukyafunamu bye twongera okubanja kuba twesumulula mugwa ku kitwale nti obadde olina omugwanga gwakagwogwa guli mu bulago ne bw'obanga oli abanga addirizaamu omukono era obeera olina okubeera ng'ossaamu ku kikkoowe kati ku ssaawa kye tugamba tusumulule emiguwa gino gyonna egitukutte omulundi gumu ku guno omukisa gwe tufunye nga gavumenti ekyatuwadde amatu so tukubiriza buli musuubuzi yenna twenyigire mu activity eno tuggalewokko ku maduuka gaffe kubanga bye tubanja bimanyiddwa tubinnyonnyodde wano naye twabiwaayo mu biwandiiko twogedde nga ku ma-TV tunnyonnyodde n'abakungu maaso ku maaso abavunaanyizibwa ku nsonga ezo so tetuli mu kwenoonyeza byaffe ebibagamba tukumamu abantu omuliro bali abali eri wansi ate be bakumye muffe omuliro bagamba mugamba ki be batusindiikiriza era tuli ku puleesha ey'amaanyi ennyo etagambika so n'ensonga ezo okwetoola eggwanga lyonna tuggalewokko ku maduuka gaffe nga bargaining power yaffe nga tulaajanira gavumenti yaffe nti abaaye tetukyakola magoba tukooye okwebaka obwebasi naye basebo ne banyawo mutusaasire tetuli bajeemu mutuyambe ensi yaffe eddabuluke mu busuubuzi okay basebo ne banyabo olunaku olw'enkya ebisinga ngenda bbaira nga mbibatuusaako wano Kachumbali gwe subscribinga osirike kibuga kyonna olunaku olw'enkya ogenda beera ng'okiraba president ebigambo ebisembayo ne bannakampala ne Uganda nze mbagamba ekigambo kimu nti muleke kwetiiririra bwe kibanga olwanirira kituufu totyanga bantu kukulaba ekirala mwe bannakigwanyizi mbakakasa nti ffe tuli ku mulimo gwaffe gwe tulwanira ffe tuli basuubuzi era nga tetulina mulimu mulala gwe tusuubira kujja mu kyakulya wamu n'okulabirira famire zaffe so mu mbeera efaanana bw'etyo basebo ne bannyabo buli omu waali kano ke kaseera mu twegatteko tusobole okulaba ffenna nga tukuba musululu moja okufuna wini si waliwo nsonga ndala yonna nze mbagamba nti enkya tuggalawo amaduuka gonna tujja kuwummulamu ku Mande tujja kubaleka muggulewo abantu bafune emmere bakole batya tulangirire oluddako era tuggale okuva enkya mpaka ku Lwosande Kigali katujja kuddamu tuggulewo ku Mande sebo ne bannyabo asobola okudduka kati dduka ofuneyo akawunga bijanjaalo otereke mpaka ate lunaddamu okugula mu Mande eri ebyo tusigadde twesange enkya beere bulungi beeraba